Waliwo emboozi etambula eya Tabula Lujja Bosa yakkiriza era eyeetemye eguddeko eggambo nga kkiriza mu lwatu nti ye yatuma abatemu abatta eyaliromwa Lujja Bosa ng'agamba nti ensonga lwaki yamutta nti naye yabba ekifundikwa ky'abajjajjaabe nti Tabula Lujja Bosa yiromwa omutuufu nti wabula lwomwa Bosa eyata omubuze yeekobaana ne banne ne batta taata wa Tabula eyaliromwa nti bwe baamutta bo ne beewaŋŋamya ku bwalwomwa nti kati yakikola ng'awoolera ggwanga okutta jjajja lwomwa Bosa omubuze nti yakikola kuwoolera ggwanga era takyejjusa nti era kagenda yeebaka eruzira kasita abaana n'abazzukulu bategedde nti ekifundikwa ky'ab'endiga gye kiri si gye kirina okuba kirina kuba gy'ali era mu baana be n'abazzukulu gye kirina okudda kuba ye watuufu nti waliwo abeekobaanye mu ggwanga lino okuwamba obwakabaka bwa Buganda nga basaanyaawo ebika bya Buganda nga bajjawo bajjajja ab'obusolya abatuufu nga bateekawo enkwengere nga bateekawo abakyamu nti kati etagenda kukikkiza kye yalwaniridde nti asazeewo abeere sacrifice y'ebika bya Buganda byonna ebirimu abakulu b'ebika abataka b'obusolya ensobole nti waliwo abeekobaanyi wano okusaanyawo obwakabaka bwa Buganda nga bakola ekyo tiye tagenda kukikkiriza era asazeewo abeere ekyokulabirako eri ebika ebirala abalage nti nno nammwe mwenna abalina abantu abatali balina kuba bakulu ba bika tulina okusitula tutaasa obwakabaka bwaffe ne babutwala kyandiba ekituufu ensonga eno oba nkyamu taso tulabe emboozi ye then twogere ku bigambo bino kubanga mulimu ekinogezi birimu ekyokulabirako kikulu bw'ayogera ku nsonga y'okusaanyawo obwakabaka bwa Buganda naffe waliwo bye tulaba so tulabe emboozi ya Tabula Lujja. Poliisi n'ebitongole by'okwerinda olwaleero bakomezaawo Tabula Lujja Bosa omutwe omukulu mu kutemulwa kwalwomwa omubuze Ingnia Daniel Bosa Kakeedo mu kifo awaaziikulwa obuwangwa bw'abafu 17 ku kyalo Kabanga mu Town Council y'MPG bamuleetedde mu mmotoka ekika kya drone era nga bamutute ku lusozi Kulumba ku kyalo Kabanga we yali yakuba embuga okunoonyereza ku buwange 17 obwaziikulwayo. Mu bifaananyi bye tukute wakati mu kwebbirira bambega ba poliisi bakira bamusoya akajjojijoji w'ebibuuzo ku bikwata ku kifo kino n'obuwanga obwaziikulwa wabula ategeezezza bambega ng'obuwange 12 ku obwe 17 bwe bwaziikulwa waggulu ku lusozi Kulumba nga bwali bw'abajjajjaabe ssaako ne baganda be oluvannyuma lw'okumuloosa we baali baaziikibwa nga waliwo omugagga eyali yagulawo era nga yasimawo kaabuyonjo n'abaziikulayo n'abatereka wansi w'essabo. Tabula mwagadde nze nti emisango tagyegaana gyonna agikkirizanga bwe giri era gamba obuwanga kituufu nze nabuziika wano era nabuziikula wali wa kika kyandiga ne batundawo bajjajjange ng'obuwanga buli mu ttaka ly'omusajja omulala abatuga ebizimungu eyaligula naye nsalawo bujjayo ne mbuteeka wano mu kifo ekipi. Tabula era agambye nti obuwanga obulala yabujja mu bitundu eby'e Namulonge n'obulala ebbombo nga bwonna bwali bw'abantu be. Agambye olunaku lwe twasima obuwanga yali awo mu kasaka akaddako ng'atulaba olunaku lwe twagendawo ne skaveta yali awo mu kasaka ng'atulaba olunaku gamba badde wano mu mpiki era tugambye nti olunaku lwe bamukwata olunaku lwe yali agenze eyewa Namulonge. Wabula Tabula abadde ayogeza obumalirivu ategeezezza nga bw'atalina kwejjusa ku byonna bye yakola. Ye munvunaanwa yekka tawaanyiza nnyo kitongole kya poliisi na DPP kubanga ebintu byonna byeyugirirawo live nti yes kino nakikola yes kino nakikola yes kino nakikola. Oluvannyuma poliisi emutadde mu mmotoka ekika kya drone okutwalibwa ku kkooti e Mengo era ng'atuusiddwayo ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Ono abadde asibiddwako empingu ku mikono n'enjegere ku magolo olufulumya ategeezezza abamawulire n'abalala ababaddewo obubaka bw'ayisiza mu ngero ng'ategeezezza nti ebbanja ery'omwenge liggwa na mwenge. Obwakabaka si bwa mpalo. Ayongeddeko nti nannyini Kakomo bw'akakusaba oteekawo omukono n'agattako nti ye Lwomwa omutuufu era nti alwanirira busika bw'abajjajjaabe nga n'Emmengo ne gavumenti ekimanyi era nti bukyanga akwatibwa tebamutulugunyangako. Bwe tulwanira obwakabaka tubumanyi ekika kitereere kati kiratereze ekika si bwa mpalo kitange yateekamu amaanyi bajjajjange
ne gavumenti ekimanyi tebannabisawo. Ab'ebyokuwulira ababadde babagalidde emmondo bamusooseza mu kaduukulu abasibe we bakuumibwa ng'agenze agamba nti Katikkiro atereeza Obuganda era byonna obwedda abyogera nga mugumu nnyo mu ngeri ey'okubalaata. Tabula oluvannyuma ayingiziddwa mu kkooti wabula omulamuzi abadde tannayingira n'ayongera okutegeeza bannamawulire nti kituufu ye yatuma abatta Luomwa Inginiya Bosa Kakeedo. Nze natuma abaana abatta Inginiya Dani Bosa Kakeedo. Nze natuma Lujja ne Sserunkuuma. Jjajja n'asimwako ttooyi bwe tulayira nti tuli bazzukulu ba Luomwa kati olwo ekikaba kitereeza okuteeka kwoyo. Nze nabatuma bagende bamutte. Ono alumiriza omugenzi Inginiya Bosa okutta kitaawe Israel Kalyesuubula mu 1989. Batta kitanga nze nani bakoledde ki? Nze Luomwa nze jjajja w'abendiga. Ayongerako nti ye Luomwa omutuufu era ne we banaamusiba bw'anaayimbulwa agenda kudda ku bwa Luomwa kubanga ne jjajjaawe naye baamusibako. Nanoonya kabaka ne bamunkweka. Ani yamukweka? Eyakweka kabaka oyo y'alina ebizibu. Nze Luomwa niwe banansiba ne jjajjange baamusiba. Kalyesuubula yamala kusibwa lwowo ne kkomera Luomwa. Lwendiva eruzira nja kukomawo mbusabe. Agamba nti kkooti ya Kisekwa yasala omusango gw'obwa Luomwa era n'aguwangula nga Ssaabasajja ye yali asigadde okuwa ensala ye. Ne mbatwala mu kkooti ne mbawawaabira omusango ne gusinga ne balemera ku ntebe gye balemerako yaabwe bw'oba teegala kubba tobba. Oluvannyuma kkooti etandise omuwabi wa gavumenti Caroline Pumwire n'ategeeza nga bwe bakyusiza mu mpaaba yaabwe ne bongerako Lujja Tabula abadde aliira ku nsiko. Tabula asomeddwa omusango gw'okutta Luomwa Inginiya Bosa Kakeedo nga 25 omwezi ogwokubiri omwaka guno Erungujja bwe yali adda mu maka ge bwe yakubwa amasasi agaamujja mu budde. Ng'okulana ne banne abalala bataano nga kuliko Lujja Nuuwa, kuliko Nakiguli Harriet, Nakabale Joseph, Mayanja Ezra ne Naluwenda Emily. Mwenna wamu muvunaana omusango gwa butemu. Omulamuzi Byarugaba ategeezezza Tabula ng'omusango ogumuvunaanibwa bwe guli ogwa Nagomola oguwulirwa kkooti enkulu yokka era tamukkiriza kubaako na kintu kyonna kyayogera. Omuwabi wa gavumenti ategeezezza ng'okunoonyereza mu musango guno bwe kuwedde n'asaba okugwongezayo basobole okukola ku mpapula ezibasindika mu kkooti enkulu okutandika okuwera ennemba n'omusango guno. Omusango omulamuzi agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi era ng'amusindise mu kkomera e Luzira nga kwololwa n'akomezebwawo ne banne baavunaanibwa nabo. Tabula avunaanibwa n'abalala 5 okuli Lujja Noah Mire Naluwenda ng'ono yali muwandiisi wa kkooti ya Kisekwa, Mayanja Ezra nga mubazi, Harriet Nakiguli nga ye mutuuze w'e Kawempe okwosaako Joseph Nakabale omutuuze w'Empigi era nga bo bano bali ku alimanda mu kkomera e Luzira. Oba waliwo kyemulabye, waliwo kyemutegeddemu mu musango guno. Tabula akkiriza lwatu nti nze natta Luomwa omubuze, nze namutta seegaana. Lwaki? Naye yatta kitaawe. Obirabye? Naye yatta kitaawe. N'ayongerako nti omuntu ali mu kutawaanya Obwakabaka bwa Buganda ali mu Busanya Katikkiro Mayiga. Mukimanyi nti ebbanga ddene tubadde wano nga buli muntu ayogera ku Katikkiro Mayiga ali mu kusaanya Obwakabaka nga bantu bangi bawakana eyo. Bantu bangi bagamba muvuma Katikkiro, baana mwe muyina empisa embi, Katikkiro yabakola ki, lwaki muvuma omusajja? Naye amazima olunaku olwaleero ensiru egenda okumanya, ensiru egenda okutegeera nti Katikkiro Charles Peter Mayiga mukono munene nnyo mu kusaanya Obwakabaka bwa Buganda. Owulidde kkooti ya Kisekwa yatuula newozesa omusango nesanga nti jjajja Luomwa omubuze yali mufu nga si alina okuba Luomwa, ng'ono Tabula Lujja Bosa oyo yalina okuba Luomwa w'ekika ky'endiga. Amazima Katikkiro Charles Peter Mayiga n'agaana Tabula okusinkana Kabaka. Kabaka okuteekako sitampu nti ono ye Luomwa omutuufu. Katikkiro Mayiga n'alekako oli omukyamu. N'alekako omukyamu.
mpuya y'envuuvuumu eyo nti n'omukubiriza wa lukiiko lw'abataka akulira ekika ky'ekkobe nti naye nsobole yali mwana yajja ne bamukuliza ku kika ky'ekkobe ng'omanya Abaganda edda bayanirizanga abantu era nga leero bwe buli nga baaniriza ne bakuliza mu maka gaabwe baleeta taata Mbu waaliko Katikkiro aliko ng'omukulu w'ekika ky'ekkobe olwaleero taata we n'akulira ewa Namwama era n'azaalirawo abaana okitegeera kati abaana b'omuntu oba tugamba omupakasi oba eyakulira ewaka eyalibeera ewaka n'azaalirawo n'abaana ewa kika ky'ekkobe omwana w'oyo Katikkiro Mayiga gwe yateekako nga omukulu w'ekika ky'ekkobe n'alekawo abaana b'omukulu w'ekika ky'ekkobe omutuufu ne babagaana okubeerako okubeera abakulu b'ekika ky'ekkobe nalwo olugambo gye luli era bonna otegereza ennyo ojja kulaba nga oyo ne Katikkiro Peter Mayiga balinnya mu kimu nti abantu bangi bagenze nga ajjako ab'ebika ddala bajjajjaffe kubanga tajja kusobola bateeka mu nsawo ze n'afoosinga n'ateekawo ye bajja okuteeka mu nsawo y'abanaagambanga nti yesi yessebo nga bw'ogezaako kumukanya agamba mbadde nze nabukuwa oba okitegeera kati ono naye byayogedde tabula nti nno Katikkiro Peter Mayiga yali mu kusaanyawo Obwakabaka yamugaana okusinkana Kabaka n'amukweka lwaki ate nga yeromu omutuufu munajjukira ne Katikkiro yawumula Dani Mulika yagamba muwi w'amagezi wa Kabaka ne baamugana okuddamu kulaba Kabaka n'essimu gye yali akubeerako ku Kabaka nayo yasazibwamu munajjukira n'ateekako Kabaka atuuza Kabaka amanyi abaana b'engoma amanyi abalangira n'abambejja ba Buganda mumanyi jjajja Kasujju Lubinga yavunaanyizibwa ku balangira ba Buganda bawandiika mu kitabo nti Kabaka alina abaana bwe bati Obuganda bulina abalangira bwe bati ono bamuzaala ono bamuzaala yamanyi ebikwata ku balangira ba Buganda era yatuuza Kabaka yagamba ensi nti ono ye Kabaka kuba ye baba amanya wa mu mbuga wa munda yakwatagana n'obulamu bwa Kabaka buli kikwata akakona Kabaka ne kamusonako bwe kati aba alina okuba Kabaka gwasooka okugamba nti munnaye kano kaki kino tugenda kikola tutya yamanya obulamu bwa Kabaka amazima ne baamugana okuddamu okulaba Kabaka tasembera Kabaka waali ebintu bino bizze bibeerawo nga batugamba muno bintu byakusaaga oba Katikkiro Peter Mayiga alina abamuwalana kati mugenda kasano sajja ono tebamuwalana wabula alina olukwe olunene olusaanyawo Bwakabaka bwa Buganda jo njogera naye nga mbuusamu naye nga naye omusajja Omuganda oba bamuwaayiriza nti no si Muganda kuba naye waliwo ebyogerwa nti naye eyo gye bamuzaala ekinoni saidi zeeyo akuba kalonkerabidde Matale saidi zeeyo gye bamuzaala nti naye kitaawe Mbu yajjanga mupakasi okitegedde n'akulira n'azaalira abaana be ow'omwami Mayiga okitegedde ow'omwami Mayiga eyo ewaabwe ekinoni eyo kati Katikkiro Mayiga mwana wa mupakasi Mbu bamuzaalira ow'omusajja eyali yeddira omutima Mbu kati n'akulirawo n'amannya ne beetuuma ag'omwami oyo era nga bwe kize kibeera wano abantu bajja mu Buganda they assimilate ne basawo ne beetuuma amannya gaffe nga namwe mugendayo mu Bulaaya ne mwetuuma amannya g'Abazungu ne wano bwe kiri bwe kibeera abantu bajja wano beetuuma amannya waakulidde banaazaala atuuma amannya gaawo ne Katikkiro Peter Mayiga baamutuuma amannya gaawo naye nga si mwana wa kika ekyo eky'omutima naye ne bamuwa erinnya lyaki ly'ekika ky'omutima kati ye Katikkiro waffe kati yagamba engeri gye yafuukamu Omuganda mu ngeri etyo okitegedde nga talina mu musaayi gw'Abaganda maama we si Muganda tawe si Muganda naye nga kyalina kyagattana Buganda nti yazaalibwa mu Buganda aba musajja Muganda si kyekyo naye taba wa kika kiri ekyaki eky'omutima taba okuba ow'ekika ekyo gulina kuba musaayi nga taatawo yeddira kika ekyo so tebakyetuuma bwetuumi okitegedde kati bwe kiba nga ddala kituufu Mbu Katikkiro Peter Mayiga mwana wa mupakasi baamuzaalira ku luggya wali Mbu nga bwe kiri bwe kityo nga kituufu bwe kityo nga yafuuka wa mutima era nga yeeyita wa mutima naye ate nga talina mu kasaayi k'aba mutima
kati gwewakanirawa nti tajja kuwakanya bwakabaka bwa Buganda kubanga alowooza nti nze nga nafuuka Muganda nenfuuka n'ow'ekika nga sinaamu kasaayi ka kika na kimu. Kashitegeeza ennono zonna entuufu ajja zikyanga azikyuse okulaba ng'asaanya obwakabaka bwa Buganda. Naye nga luno ddala lukwe lulina abamuli emabega bamubaakinga okukola kino oba waliwo abalwanyisa Katikkiro Peter Mayiga nga mutuufu nga byonna byogerwa bifu. Okitegedde nga byonna byogerwa bifu nga musajja mutuufu nnyo wa musajja wa mutima abantu bamuwaza mutimako bigambo nga nabagamba ateekako abakulu b'ebika abakyamu ensobole nga nabyo bifu nga just abantu tebamwagala bwagazi nga ne Lujja Bosa ono byayogera bifu naye ate Lujja Bosa nzikiriza ebigambo bye. Kooti ya Kisekuwa ye kooti ya Buganda yesala emisango gy'ebika teyinza gamba nti ono ye mukulu w'ekika bwetyo ffa walaba banoonyereza oli mwana waani twakuzaala wawa nibaza bannange ono ye mutuufu twasobya dda neesalawo nti ono ye Rwoma omutuufu. Katikkiro Peter Mayiga n'agamba nedda ssebo n'amugaana okulaba kabaka. Ndowooza mutegedde lwaki Katikkiro Mayiga atayagala abantu balabe kabaka kuba manyi mujja mugamba ebikyamu ebiri mu bwakabaka bwe kati afugira kabaka mu butamanya. Okitegedde tayagala kabaka amanye ebintu ebimu ebigenda mu maaso. Naye nekineewuunya olumu oba nze ffala tetuganye abantu abalala babagaana okulaba kabaka. Ne waliwo omulangira Crispin Junju kyekyo ye mwana wa Ssaabasajja Kabaka omukulu ye mulangira omukulu. Simanyi naye talaba mawulire tawulira bigenda mu maaso mu ggwanga. Lwaki obeerawo gwe nolaba bigenda mu maaso mu ggwanga notabuulirako taatawo kati nga tugyeko ebyo bwakabaka nolaba taatawo mukulembeze ku kyalo. Okitegedde tebakukkiriza wasosietinga n'abantu b'ekyalo b'okulembera naye ate gwe omwana osobola okumanya ebifa mu kyalo lwaki oba tobuulirako ku taatawo oba munfuna. N'omulangira Crispin Junju naye baamugaana nti tobuuliranga kabaka biki ebigenda mu maaso oba sitegera bulungi oba naye talina budde bulaba TV kubuulira ku kabaka nti munnaye waategedde kino nekino kiri bweki kuba nze kyemmanyi kabaka bw'aba amanyi ki ekigenda mu maaso mu bwakabaka bwe ajja kuvayo akitinge ajja kulagira nti njagala gundi mumuleete wano ayogere ensonga ze lwaki kino kiri bweki naye obanga ne n'omulangira Crispin Junju tasobola kubuulira kabaka biki bifa mu bwakabaka bwe ntiddemu kya ku bwakabaka buwambe. Kanyaga tulaba twongera okuwulira omusajja ono version eno tugifuneko yabannaffe so tulaba akatambi kano bulungi. Okuva Lujja Tabula lwe yakwatibwa wiiki ewedde, poliisi ebadde ekyagenda maaso n'okukuŋŋaanya obujulizi obumuluma newankubadde ng'ebimwogerwako byonna yabikkiriza. Olwaleero poliisi ekedde kugenda ku kyalo Kabanga mu disitulikiti y'Empigi ewaazuulibwa obuwanga bw'abantu 17 mu kifo ono waagambibwa nti we yawangaaliranga. Tabula atuukidde ku poliisi y'Empigi ku ssaawa nga 7 ez'amalya g'ebyemisana wakati mu bukuumi obw'amaanyi n'oluvannyuma waggiddwa okwolekera ekyalo kwe yabeeranga. Eno nayo poliisi ekifo ekibuutikidde era abatuuze ababadde bagezaako okukuŋŋaana tebaganyiza kusemberera nsonga weetambulira nga kababe bannamawulire bakugiddwa era ebifaananyi by'olaba bakira tubbirira bibbirire. Ono alabiddwako ng'alambuza abaserikale enfa ez'enjawulo era nabo bakira bawandiika byayogera gattako okubikwata ku butambi. Bambuse ne ku lusozi awali embuga awaasangibwa obuwanga. Tubirumise nti ono mpaawo kyabadde yeegaana. Kubanga ebintu byonna byeyugirira live nti yes kino nakikola, yes kino nakikola, yes kino nakikola. Nti annyonnyodde abakulu engeri gye yajjamu okuba n'obuwanga bw'abafu nga kyava ku baakika kye ekyendiga okutunda obutaka we bwali. Era nabuziikula wali wa kika kyandiga ne batundawo bajjajjange ng'obuwanga buli mu ttaka ly'omusajja omulala abaatuka ebizimungu eyaligula naye nsalawo bujjayo ne mbuteeka wano mu kifo ekipya. Bw'atyo bw'abyogedde.
Amyuka RDC w'Empigi Hassan Kasibante agamba nti Tabula abategeezezza nti n'olunaku lwe baazuula obuwanga buno yali mu kafo ak'ekusifu ng'ebigenda mu maaso abyotabuliro. Olunaku lwe twasima obuwanga yali awo mu kasaka akaddako ng'atulaba. Olunaku lwe twagendawo ne excavator yali awo mu kasaka ng'atulaba. Olunaku kugamba badde wano mu Mpigi. Abatuuze bafunyemu akamwenyu nga bagamba nti owewaawo bw'abanga oyo afuniddwa n'abalala abeetaba mu nsonga efaanana bw'etyo nabo bajja kubafuna naye nga omutima gibakakkanye. Bino oluwedde onazziddwa mu mmotoka kika kya drone n'ayolekezebwa e Kampala gy'asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako ku Mwanga 2 okusomebwa emisango egimuvunaanibwa. Please welcome former First Ndoza mbiwulidde mubitegede Buganda waliwo ebintu ebirina kati okunoonyerezebwako ddala tutegeere ddala ekituufu ekigenda mu maaso emmengo awo. Katikkiro Charles Peter Mayiga ebigambo si birungi nnyo, ebigambo si birungi nnyo, ebigambo si birungi nnyo, ebigambo si birungi nnyo. Emmengo awo waliwo ekikyamu, waliwo ekikyamu, waliwo ekikyamu, waliwo ekikyamu. Naye tusabirigane oboolyawo, 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 naye ebigambo si birungi n'akamu. Nze mbabuulira si birungi wadde. Nze n'emboozi egammazeewo. Tabula Lujja Bbosa nga wa myaka 38 ateeberezebwa okuba omusaale mu kutta Engineer Daniel Bbosa eyali omukulu w'ekika ky'Endiga yali amaze ebbanga nga yeekukumye okutuusa nga 19 omwezi guno poliisi lwe yamukukunudde ku kyalo Kimerika e Namulonge Busukuma. Olwaleero aleeteddwa ku kkooti ya Lubaga Nateete eyayitibwanga kkooti ya Mwanga 2 okusomerwa omusango. Emmotoka ekika kya drone yemutuusizza ku kkooti ng'agifuluma aliko ebigambo Bakira byawanda. Banja lya Mwenge liggwa na Mwenge, Obwakabaka si bwa mpalo, si bwa mpalo. Abaganda tebalwaniranga ku Bwakabaka bwa mpalo. Mutebi yalwanira Bwakabaka bw'abajjajjaabe nange nwanira Busika bw'abajjajjange. Bwe tulwanira Obwakabaka tumumanyi, ekika kiterere kati kiratereze ekika. Si bwa mpalo, kitange yateekamu amaanyi ne bajjajjange. Ayingiziddwa awera ebigambo ebiraga nti ebiroota byejjusa. Bw'atuuse mu kkooti ayongedde okuwera nti bbanja lya Mwenge liggwa na Mwenge. Nze natuma abaana abatayingirira Dani Bbosa Bukeedi. Nze natuma Lujja ne Sserunkuuma. Nze nabatuma bagende bamutti. Nakola ensobi naye abatwala obusika bwaffe be bandeetera okusoba. Agamba naye yali awoolera ggwanga. Batta kitanga abo bennyini nze nandi bakoledde ki? Nze Luwomwa nze jjajja w'Abendiga. Abadde ebigambo tabirumamu n'ategeeza nti ne bw'anaaba mu kkomera tajja kuvundirayo era bw'anadda ajja kukomawo ali entebe ye. Nze Luwomwa ne bwe banansiba ne jjajjange bamusiba kali essuula yamala kusibwa lwowo n'ekkomera Luwomwa lwendiva eruzira nja kukomawo mbusabe. Alayidde nti ne bw'anaaba afiiridde mu kkomera waakiri omusika wajja kulya entebe y'obwalwomwa. Ekintu nga kikyo nga ddala okakasa nti kikyo okirwanira n'okiramira n'abaana n'abazzukulu. Nze Luwomwa tulwanira busika waffe. Omulamuzi Adams Byaluhanga yabadde emitambo gy'omusango guno. Omuwaabi wa gavumenti Caroline Mpumwire asabye okukyusaamu mu mpaaba okwongerako omuwawaabiri omulala. Tabula Bbosa kaakano avunaanwa ne banne abalala 5 omusango gw'obutemu okuli John Sserunkuuma agambibwa okubanga ye yalasa essasi eryatta omutaka Daniel Bbosa. Kuliko Nakiguli Harriet, Nakabale Joseph, Mayanja Ezra ne Naluwenda Emile. Mwenna wamu muvunaana omusango gwa butemu. Kkooti emusomedde busomezi musango era takkiriziddwa kwewozaako kuba kkooti eno tekkirizibwa kukozesa misango gya naggomola. Mu ngeri nga mukozesa ettima ebbi era mu ngeri ng'emenya amateeka mwaleetera Engineer Kakedo Daniel Bbosa okuba ng'afa. Omuwaabi wa gavumenti ategeezezza nti okubuuliriza n'okunoonyereza kwaggwa dda ng'ekibulako kya kuteekateeka mpapula ezongerayo Tabula mu kkooti enkulu okuwozesebwa. Bw'ati asindikiddwa ku alimanda e Luzira. Tabula waakutwalibwa mu kkooti enkulu okuwozesebwa emisango gya naggomola nga 3 Ogw'ekkumi ne banne 5.
Patrick Senyondo. Tabula lujja ekyokutta jjajja Lwomwa omubuze kyali kifu. Tukikonda eminga tukivumirira. Naye ate nabo okutta kitaawe kyali kifu tukikonda eminga tukivumirira. Okwettingana kugenda kukoma ddi? Banene bwe tunetta twali tugenda kugenda nabyo mu ttaka. Tewali. Batta taata woono bafuuke ba Lwomwa. Bakumpanyizaawo kyempulidde n'ettaka ly'obuseka bw'ekika ky'endiga baalitunda. Lwomwa omutuufu ne olunyiriri nga bwe balugenda ne babatundira mu ttaka. Eyagulawo n'abazimbako ttooyi. Wulira Mukama bati omuyinza wa buli kantu. Ate nga be baamutta, kitegeeza baamutta kubba bya bugagga na ttaka lya kika kya Ndiga. Onfunye bwe baamala okulitunda ne bagaggawa ne bagaa tuwedde tumaze owaffe guwedde. Kati n'olwo naye n'awulira obusungu eky'obuntu n'awolera eggwanga bw'agamba. Ate nga ffenna tugambibwa nti owoleranga eggwanga bwanga wekyetaagisizza. Wadde Abaganda bagamba nti tuwolera ggwanga nabo awe ekyetaagisizza oliwoleranga. N'agamba nti temujja kweyagala nga ssebo mwamutta n'ebyobugagga by'ekika ne mubitunda ne mubimalawo. N'atuuka n'okuzimbibwako ttooyi mumweyagale. Nammwe mugende gye mwamusindika. Naye n'amusindikayo. Kitalo. Bonna bye baakola tebinyuma. Babanga Shufu bali be batta taata we naye n'abatta. Tebinyuma si birungi. Tebinyuma. Baffe n'awanudde tujja kufa. Bino byansi byakuleka bitumazamu bwereere. Tugoberera amazima nga bwe gali. Tewali kikujjuza mululu kuvulubana. Kwagala kufuuka mukulembeze nga tolina totogwanidde. Okujjako nga bwaliwo nti olukwe olunene okusanya Obwakabaka bwa Buganda. Ne byonna bijja kutereera wandi. Tewali kibeerera. Bw'obanga ddala kituufu Katikkiro Peter Mayiga yali mu lukwe lw'okusaanyawo ebika bya Buganda ng'ateekako abataka abakyamu. Simanyi mpozi n'abaana bali olunyiriri olubadde luvaamu omukawulo w'ekika omutuufu abatta n'abamalawo. Kuba bw'oggwe oteekako ono omukyamu ng'ate abatuufu we bali. Boyi tojja kuwangala myaka 10. Kale ne bwe ginaa 10 ng'ogiwangadde nga era gwe Katikkiro wa Buganda era abatuufu bajja kukumawo baddeko. Nze nga lumu tubeera okumala budde. Just ekyo kibeerawo oweweeramu during your tenure. Nga gwe mukulembeze weeyagala nga gwe buli gw'ogamba akuvunnamira tewali gwe owulira gwe mubedde. Naye bw'ovaawo kitalo ekiri mu Bwakabaka bwaffe banaani byebyo. Mukama nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu mweraba.